IGP wa poliisi ebimukalidde ku matama nga bamubuuza kiba kyakola ewa Bobi Wine. Ow'amagye omwogezi waago ye agambye tewalina kye bagaza Bobi Wine. Ekituufu kye kikati ebya Sipiika Anita Among y'ono yeemulugunya obugagga gye yabujja. Wuliriza bulungi nnyo. Okola otya mu gavumenti n'ozimba ennyumba ya bilioni 8 n'oba n'ekizimbe ekirala kya bilioni 4 n'oba n'ettaka lya bilioni 6 sente muzijjawa? Tuteekwa okukwata abatubbye. President of the National Unity Platform is home. Give us an update. Afande Abbas ebyakagaba IGP wa Uganda omusajja mukulu abimukalidde ku matama nga bamubuuza omwami Kyagulanyi Wajjala. Bino bigenda kwewuunyisa wala nkusaba video eno girekinga bwogireka kigenda giyambako okutambula obaoliawo ku bantu ab'enjawulo. Information nkulu nnyo. Ow'amagye yagamba tebamunoonya. IGP bamubuuza ye n'agamba nti ekifo kya mwami Kyagulanyi tewali bantu babeerawo. Assaawa eno ekyovula balina okuba nga bakikuuma butiribiri. Ebibadde bigambo bya IGP ngenda mukuwa ye ow'amagye ye yagambye nti ekibateesa roadblock simu ku makubo baba baagala kulaba nga bakwata abantu abatagoberera mateeka ga kkubo, abantu abatalina pamiti, abantu abalina emmotoka nga ebyeddala tebasasula musolo n'ebintu ebyo. Kyovula bakola operations ezo nga bayambibwako poliisi. Oyo mwogezi w'amagye ayitibwa Chris Magezi olunaku leero nga agenda n'omukutu gwa Daily Monitor. Kati njagala osooka oli ebigambo bya Abbas byakagaba n'ababaka baseseewo obusesi ne batya ne beewuunya. President of the National Unity Platform is home. Give us an update for how long have you been there? How is the home? Because the man might be enjoying the place. So tell us the feel of the home. Of course, our presence there. Our presence is there to provide security. Because all of you know that he's not there. So if we are not there, people vandalize his property. So we are making sure this property is safe. Why do you stop the family members from accessing it? No, honorable members, a moment. Let him respond first, please. IGP, the microphone is yours. Yeah, so I've said we are there to maintain the security of the home from vandalism because people are not there. Are you sure? Yes. We want to learn from you. We understand that home was vandalized. People came in the night. You saw that clip of the First Lady being brutalized. Where was police? Who came to vandalize during the night and where was police? That's why we are there. So that it doesn't reoccur. Why are they sweating within I think the other secretary, no. As we go in that issue. Omuntu yenna avaayo n'agamba nti obuyinza olubukwata tutandikira ku batubbye abakozi abali mu gavumenti babbi njagala banzite bankube ku masasi nfe ngende mu ggulu nga hiro. Teri aboogerako mu Uganda, ndimu omuntu omu aboogerako. Abasinga bonna babbi muli babbi teri aboogerako. Abakola mu kakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission be bazimba muyimba ku byalo konna. Abali mu Uganda Revenue Authority be balina estates ku byalo yonna. Mu Uganda kiringa ekigamba nti olukuubwa minisita babeera bakuwadde tiketi kugenda kubba. Baminisita sente bazijjawa? Ba permanent secretaries, ba director, ba commissioners, ebizimbe byo. Okusinziira ku mukulu yagamba nti tosobola kukolera gavumenti mu kyamazima n'oba n'ebyobugagga omuntu oyo byalina. Era n'agamba nti bano abantu be babbidde eddala eggwanga era basaana kukangavulwa. Ebigambo bye bwe bityo bibadde. Kakati ekibbattaka kikyagendera ddala mu maaso. Omukyala oyo y'omu ku bakyala abaafuna omukisa akataka konga ebyeddala Mukama yali yakabawa naye wulira ennaku n'amaziga gaali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa
egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitran, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Uganda lina ettaka liwera hectares 175. Ekitongole kya gavumenti kyajja ne kitusabako nti kyagala kutwalako hectares 65 bazimbeko projekiti ya gavumenti Matanda Irrigation Scheme. Yadde ffe tubeera mu paati ndala eri opposite Matanda, eri wala nnyo mu ne Matanda, tuli mu constituency ya Chris Balyomunsi. Ate Matanda yire eri wala mu constituency ya Honorable Kaberuka. Tebikwatagana. Naye ba land grabbers bajja ne beerimbika mu gavumenti nti ku ttaka lyaffe baagala kukozesaako hectares 65. Bansasulako $5,000,000. Tubaweeko hectares 65. Tebaaleeta basaveya ate tebaaleeta baliwa. Nagezaako okuleeta abasaveya ne bannemesa ne baŋŋaana ne bankwata ne poliisi. Nagezaako okuleeta abaliwa ne baŋŋaana. $5,000,000 okuzimba. Bazimpeera ku warrants of arrests, bazimpeera ku mundu, bazimpeera ku bisangosango eby'amaanyi bye banteekako ku poliisi. Poliisi n'enoonya yonna ey'e Kanungu, Lukunjiri, Malala, Jinja Road. Nensalawo ngende mbasayiningire empapula zaabwe nga bwe baali bazaagala, nsobole okuwonya obulamu bwange. Bano ba land grabbers tekyamala, era baasigala nga baanoonya ng'amaze okubasayiningira nga baagala kunzita. Ku ssaawa zino wenjogerera baagenze mu ttaka ne basala empenda ne basimbamu ebikondo ne banzigalira amakubo. Abantu bange ne babasibira mu nnyumba, tebasobola kufuluma. Ku hectares 175 gavumenti yasasulako hectares 65, bandekeddeko hectares 4 zokka. Bannayuganda obwenkanya buliriddawa. Bannayuganda kino kyatandika ddi? Bannayuganda kino kisoboka kitya? Gavumenti ya Museveni nga tesobola kukola ekintu kino. Pulezidenti Museveni takkiriza abantu okunyaga amataka gaabwe. Bano abantu abeerimbika mu gavumenti abali mu kundiisa kakanja bava mu gavumenti y'ani? Bakozi ba gavumenti mbamanyi. Kyenva nkubira omulanga. Minisita wa Justice Honorable Norbert Mao, taata nkusabye nfukamidde n'obwewombeefu, nyamba oyingire mu nsonga zange ontaase ababbi. Nawanganguka nga baanoonya baagala kunzita kubanga bankozesa agreement ey'ekimpatiira ng'ettaka lyali liriko caveat, ng'ettaka tetunafuna letters of administration. Olwafuna access y'essente ne bapapa ne bapakuka ne baanoonyesa poliisi
ne bankozesa ebintu ebitakolwa. Nze siri mumenyi w'amateeka, siri mubbi, sisobola kubba $5,000,000, sizeewakana nti tebaazimba. Naye bansasula $5,000,000 za acres 65. Kati baatutte acres ezisuka mu 10 ate nga tebazisasulidde. Bannange nsaba munnyambe, Honorable Norbert Mao, taata nkusaba, manyi oyamba Bannayuganda, nyamba, mponya abaland grabbers.